mwenda nga babatadde ku musango gw'okugamba nti be baali basekayiira ate nga embwa bwe baazireeta okugenda okunoonyereza zaasibira ku nkambi y'abasirikale ey'omu Lubiri. Kati noolaba kugamba walk to work eno n'ebintu ebyo ebyakayiira byabesije bingi byalina ebiri unfinished business eri Obuganda n'okutemulwa kw'omwana wa Buganda Kayiira nga alina emyaka 46 n'atemulwa ku ttaka ly'abajjajjaabe kugamba abantu abazze gundi ne bw'onookyogera engeri yonna gy'onookyogeramu Besigye ovudde Bukiga ewammwe okitegedde byabateire simanyi biki Museveni n'abalala bonna muvudde Rwanda mujje muttira omwana Omuganda ku ttaka ly'abajjajjaabe. Abaganda ekigambo ekyo muteekwa kitunako n'amaanyi mangi nnyo kubanga genda otemula Omungereza olwali luno olabe engeri gye banaakutwalamu. Genda otemula Omumerika mu Amerika olabe engeri gye kinaagenda. Kale gwe temula omu ne munno omulala temula omulala n'omulala temula omulala kubanga muli bagwira majja. Temula ogambe kubanga twava Mexico batandika okutemula Abamerika abaluddewo okubasinga olabe engeri ekintu ekyo kinaatambulamu. Kale Abaganda bwe baba nga baagala okutegeera obuzibu bwe buli kwe kutta abantu ku ttaka lyabwe abantu baabwe ku ttaka lyabwe ekyo tewali nsi yonna ekikkiriza kukolebwa. Kati ogwo nankani nene nnyo era eyo walk to work erimu kigoye weezinga oyo. Kyegera omuntu eyatemudde abaali mugundi mu kikosi ekyokutemula Kayiira jjo tavangayo yennyini gundi kututegeeza ate nga bonna baategeera ekintu ekyali kigenda mu maaso Kayiira agenda kugibwawo okitegedde naye ne baba nga tebaatutegeeza nsonga eyo ngeri gye yabeera. Kayiira yafiirira ggwanga yali alwanirira abantu bonna babeere bulungi. Nze ndowooza nti oli yali teyamukkiririzaamu engeri gye yakikola akkiririze mu kintu ekyo nti omusaayi gwe gwayika kulw'obulungi bw'abangi okitegedde. N'olw'ensonga eyo nti ffenna gwatuyikira ku lwaffe n'olwekyo abantu bateekwa okusituka babeere nga bakimanya ekintu ekyo nkyagenda bwe kityo nga bwe kyali babeere nga bamanya engeri y'okukungamu Abaganda. Kakati tetumanyi baki Banyankole baafiira Mwankole ku Lwankole n'abagwira ki bagenda battirayo ebyo byabwe nabo babyekolereko. Omwami Mulindwa jjo wadde yayogedde eky'Abaganda okukola ennyo naye alina ekintu kyeyayogedde ku Federo ndowooza yadde badde Mwami Mulindwa yakyogedde yayogedde n'agamba nti Abaganda bokka be basaba Federo kubanga bo abalala bagirina. Abanyankole be beddukanyiza amasomero gaabwe be beekolera enguudo zaabwe be beetambulira mu makubo gaabwe be beerimira mu nnimiro zaabwe okitegedde. Kati bongerako ne bajjanga eno Buganda okukola nga bagenda mu nsi endala yonna Bungereza wa yonna. Abanyolo nabo kyekimu abagundi Northern nabo kyekimu babakyoli nabo bekyekimu bo balina yakoze point yadde nnene eyo n'agandi Abaganda be baagala Federo kubanga be batagirina bali abala tebayinza jjikiriza kubanga ono bawa Federo bbiri bagenda zikozaaki okitegedde bo kino kibayamba basigale ng'eri baliyo nga neno bajjanga nga baagala. Kati awo Federo bwegwira tewali ajja kukkiriza kubanga bo balina already ate bakufuku yo balina nnene nnyo tejja mugundi zaabwe okitegedde mu nsi zaabwe Federo gye balina bamala nnyo n'esukkalawo. Nsonyiwaako ssebo ekintu ky'ebika ekyo Mwami Kaggwa kyayogeddeko ekintu ekyo ffenna tubadde nga tujja tukyogerako ne ku lw'amasiro twakyogerako ti amasiro tugazimbire mu bika nammwe yerandani mwali mukyogeddeko ffenna nga tetunaba na kujja kutulano nga ffenna tugamba nti ebika biruwa bijje bikola emirimu. Kakati awo woolabira amasalambwa temankima biki ebyo byonna ebitwetoolodde nti abantu ne batajjaayo bintu ebyo biriwo bikolwako ga kiringa ekigamba nti ekiswa kizimbye mu mulyango kyokka tulina enkumbi zaffe ennungi ennene wezi kyokka oli aga azisibidde mu sitowa aganya okugyayo enkumbi tuteme ekiswa mu mulyango kiveewo abantu batandika okutambula nga beegazaanya. Kakati ekyo kyekyaki ky'ekyomutawaana ekiri ku bantu abagamba nti bakulembera Obuganda kubanga sigamba nti balina bwe batandikira balina ebintu bwe batandikira bwe bayinza okugamba nti oke tukwate ebika bino bikolebwa bityo oba bikole bitya naye kakati ekyo ekintu ffe tulabe engeri tuyinza okukikolamu omulimu ffe ffennyini. Kakati waliwo emboozi bbiri ezifubutuseeyo olwaleero. Mwami Njuki agenze najja n'ayogera ku kukola ebibiina ti Abaganda buli bwali mukola ebibiina ffe twalowooza nti ebibiina ebyo tebiyamba kubanga ebibiina bingi nnyo buli kamu kakola obuntu bwako nga tebiraga bulungi seriousness kuba nti ne waliwo obwegafu
naye kakati bwe mwami Jjuki bw'aba ng'ayogedde ekyo mwami Kaggwa najja n'agamba kyekyo kye mbadde njagala okugamba musonyiwe ndi munyogovu kugamba kwe kuddira kiri tukigatta ku kino ne tubanga ekintu tuyinza okugamba nti no kugamba ekintu ekyo tukigatte wamu tuzuukusa tutya ebika byaffe kati mu bibiina byonna mwe tuli oba tulina bibiina ki oba bibiina ki ne tuba nitusobola okugamba ne bw'oba nga oli mu kibiina kyonna ky'olimu oba bazzukulu ba Buganda oba ki ne kitandika okukola emirimu okusinziira ku bika ne kitumiranga nti ab'ekika gundi ne gundi baaleeta ekintu bwe kiti ab'ekika gundi ne gundi bayambye bwe bati ab'ekika gundi tubalaba nka ab'ekika gundi kuga ne wabaawo okukwata records kika kye kikoze eki ku mulimu ky'ogwetaagisa okukola kyogamba mulongo kyoyagala okutegeeza nti abali kankuwa ekyokulabirako abali mu kika kya gamba mujja akikulira kunza buli muziro ogulimu okubeera nga gukiikirira ekikaki ate bwokubanga akiikirira ekikaki nina ddaba nekondooza eva buweeyo mulongo olinako ledio nedda ssebo sirinaako naye kale mbadde ŋŋamba nga bw'obadde ogamba nti ebibiina bibe nga byo byennyini bikolera mu bika ng'abantu boogerebwako mu bika ng'era bali registered okusinziira mu bika kwe katugezeeko okulaba bwe tukiyinza okukola ebika byaffe okuba nga bitukolera kubanga teriiko kubanga gundi bagamba muganda agamba nti natalina mukamwana yeeka mwana yekka tuleke kulinda abantu balala gamba nti bajja kujja batuterera ebika byaffe mukola bajjajjaffe batulekera ebika ffe ffennyini tuteeke ebika tubyactivating bitandika okukola emirimu nga buli kyetukola tukikolera mu bika awangale Ssaabasajja awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bannange ebyo ebirowoozo birungi nnyo kasooke mpe ku Buganda tebwasaba kubanga naye emimwa gimusiiwa wano akazindalo saagala mbeereka ngenze kassebo ebintu ebyo biweemuko ku magezi ku bateesa osanga n'omuteesa omulala wano akubira essimu akazindalo kakosebo neyanzege nantasibwa muge awangaale n'Obuganda buddemu okuzuukusa ebika abalungi abatuwuliriza omulamwa gwattu ogwaleero ogugambye nti tutunulire Buganda wakati mu masalambwa amasalambwa ageeyita Abaganda amasalambwa ag'omulabe alowooza nti ajja kusobola okubeera mu Buganda ng'akoze ebibiina by'omu bano ebyagala okwefaananyirizaako ebika bya Buganda omuweesi Kaggwa n'agamba nti omuntu najja ku laadiyo nalandika okubagamba tyatuddemu tukole ebya Kigundu tusonde ssente ng'ate amaze n'okubagamba nti Kigundu ekyamulemesa ensonga nga tugimanyi awo ye muganda bwakugambira nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo kuba tosobola kuleeta muntu ate agenda kubuzaabuza bantu naye nga Abaganda ba leero balaba buli wootadde koma balaba buli wootadde full stop tetuli beetegefu masalambwa kugenda kutagula ingini yagenze n'agamba ku kintu ky'abakungu naye ng'ebintu byonna ffe lwakuba Abaganda abamu babadde beefudde tebinkwatako oli mu mmotoka weetuddeko basala ebintu weetuddeko naye ng'ekizibu okimanyi
banno babonaabona n'omupiira. Buganda Royal Army bategeezezza abasajja abalwanyi abazikwatako nti tulina kusooka kusomesa abantu baffe obwongo bwe buwambe. Nti ate oli ayagala genda kusomesa akyoli. Katukwate akasimu ka munnaffe atuuliriza newankubadde ng'obudde bugenda butulirira empinga. Tukubidde ennyabo bassebo tusanyusa okuwuliza tubuulira amannya go nawe awo osinzidde otukubire. Eno oli ku leediyo y'Abaganda ababaka. Sebo neesiimye. Ina sebo.